Okimanyi nti gwe musawo wasooka? Kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta, engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owaleero. Tukwaniriza nnyo ku mutimbagano gwaffe ogwa CBS FM gwena twekomidde atigala nga twekomiddeko. Nkwaniriza nnyo ku mutimbagano gwaffe singa obungi nga Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kwe tusinzira okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo agakwata ku ggwe n'omuntu akuliraanye. Olwaleero tugenda kutunuulira ensonga y'okwekebeza akawuka akamukenenya. Naye nga tunaba kwekebeza njagala nkujjukize nti nze nalyange Kellen okukutuusaako puroguramu eno omusawo. Buli nga lumu Desemba tunuulira olunaku lw'akawuka akaleeta mukenenya oba siriimu mu ggwanga, era nga olwaleero tuli wano ku Uganda AIDS Commission okubanga tutaanya ensonga ezikwata ku kwekebeza akawuka akaleeta mukenenya. Bangi ensangi zino tebaagala oba batya okubanga beekebeza akawuka, naye twagala tumanye kiva ku ki, emitendera gye bateekawo gye gitakola oba abantu bagana buganya okubanga beekebeza. Namba mmeka, bantu bameka abeekebeza akawuka kano mu mwaka oba mu mwezi oba mu wiiki? Twagala tutaanye ensonga ezo, era olwaleero tulina omukulu Dr. Daniel Mukama nga agenda kutuyambako okubanga ataanya ensonga zino. Nkwanyiriza nnyo ssebo. Tutunuulira olunaku luno olwa mukenenya oba akawuka akaleeta siriimu nga lugenda kujaguzibwa nga olusooka olwa Desemba olwa Ntenvu omwaka guno nga lugenda beera nategeddeko tugenda beera Buyende district. Twagala tutunuulira omulamwa gwe mugenda okusinziirako omwaka guno. Omulamwa gwaffe ugamba tutwongeremu amaanyi byetukola kubanga tulina ekigendererwa kyaffe ky'okusaanyawo akawuka ka mukenenya. Endwadde abantu abafa ku lw'akawuka ka mukenenya, abantu abakwatibwa akawuka ka mukenenya bibiri nga tebikyaliwo welinatuuka December 23rd. But tulabye nti ate ebyokukozesa tugiina kututuusako ekyo, but tulaba abantu batandise kutulaga obunafu. So twagala theme ya season eyo ya mwaka guno ya egamba tutwongeremu amaanyi kwebyo ebitulinawo byetukola tukubanga bijja tutuusa ku ekyo kirooto kyaffe ky'okumala akawuka ka mukenenya. Bw'ogamba nti ebikozesebwa bwebiri, olowooza nti abantu abasinga bandibadde babitwala batya? Abantu abasinga ebikozesebwa bibiri ebikozesebwa tugambe nti mulina kits ezimala oba nti waliwo emitendera egy'enjawulo gye mutaddewo, kubanga kati ensonga zino tutunuulira abantu abasinga babiranye ku mitimbagano. Mukoze mutya okubanga abantu mubaagazisa okubanga bagenda okwekebeza? Okwekebeza kikimu ku byetulinawo. Bwe njogera nti ebyokukozesa tugiina kati wenyimirire atirisa omwaka guno ne mwaka ogwedde ebyokukebeza tulina ebimala. Abantu bebataagala okujja nekukebeza. Ate ekyatuyamba kumalawo kana akawuka kusookerwako of course abantu bino okwekebeza otegeere bw'oyimirire. Tukizudde abantu bangi batambula nga balowooza ku lw'ekyo kye baakola myaka 10 egiwedde, bo balowooza nti akawuka buli bw'okola accident bw'okola mistake akawuka kakwata. So abantu batambula nga balowooza takukyera akawuka bakayina. Kati bwetuuka ku ssaawa eri y'okusalamu sooka enziruke ngule kondomu ono nsooke ngende kwekebeza obunafu buyingirawo kubanga omuntu alowooza nti enewe kankwata dda akawuka kankwata luli biri bye nakola nkyali ku university biri bye nakola nkyakola embalala. So abantu bangi kati oyinza bw'osigala mu mbeera eyo kiyinza kutuukako n'ovaako okukwatibwa akawuka. So twandagade buli omuntu omukulu asooke kwekebeza ategeere bw'ayimiridde. Ate kyandibadde kirungi okebere gwe n'omwagalwawo mwemerere mukebere mutegeere bwemerere kuba tulaba ebyokusaanyawo akawuka tulina kana kaffe tulina abstinence k'abaana abato abawala abato abasajja abavubuka abato bw'oba tunafumbirwa tunafuna omuntu gwe weesiga
biveeko soko biveeko president wa patera tugamba nti tetujja kufa bwoba teweggase n'omuntu ojja kufa ojja kusigala bati bwoba otandise funayo omwagalwa weesiga ate mwekebeze otegeere bwe muyimirire musinziire awo mukuuma ekiwama kintu kyammwe bate bwemba temusobola ate abantu ekizibu nnyo abantu abangi abawerako ate nno mu bafumbo balemererwa ekyo ky'okukuuma obwesigwa bayitayitamu bwebaba bagenze mu field kukola zi bizinesi bavuddemu balala bagize Kampala kukola shopping bebagula bano bandikolera kyange so kati bw'oba oli mu mbeera eyo twewanangiriza nti abantu mufeeyo nnyo mukozesa obupiira bukolera ddala so but abantu tebafaayo kubanga tulaba nti ku bantu abafumbo abalekawo obufumbo ne bayitayitamu ne bafunayo abaagalwa abalala abajjukira kukozesa obupiira abatono nnyo tebaweera na 20%. Olaba so ekyo kizibu nnyo ate kyekituviirako okulaba nti akawuka ka siriimu kakyatambula ate ne mu bufumbo mwekali kubanga abamu bwe batambula bwe baleka abaagalwa baabwe ne batambula oba bagenze kukyala bwe batuuka eyo bafunayo abaagalwa abalala ate abamu tekyetaaga nakutambula ne mu community gye babeeramu n'abaagalwa abalala bataabo sibe bangi ekirungi abantu abasinga obungi bakuuma obwesigwa bati abatono abatasobola be baleeta omutawana so batulaba nti bw'oba olemererwa B abstinence be faithful olemererwa okukozesa akapiira ate tulinayo ebirala odwaliro tubusanga mirala ate ebyo bikozesa mpeke so oyinza kujja mu ddwaliro n'ogamba nze ebyokubeera n'omwagalwa omusi bisobola byandema nagezaako nebindema ffe tetuli ba reverend tujja kukusalira omusango ate akapiira kikola kikaagala tulinawo empeke ezitusobola kukuweereza ogamba bwe otugambye nti nze ebyokubeera n'omuntu omu sibisobola akapiira kikaagala tujja kuwa empeke tuziyita pre-exposure prophylaxis umire empeke nga tonakikola ki tunakwatibwa akawuka tekajja kukwata kati tulinayo n'empiso so tuba tukuba empisa emu so kasinga wakati singa ogenda oba bwegase n'omuntu ng'alina akawuka n'ogenda mu ddwaliro kitwala bbanga ki akaweka ako kamulira mu bbanga ki kati akakaweka ako koyogerako kalala kati kembadde nyogerako ke kaweke k'omuntu atanakwatibwa akawuka ate tanayigatana muntu wenna alina akawuka but olowooza kuva ku mbeerayo kuva ku gyoyagala kuva ku ngeri gye weeyisamu okamira tonnaba nga tonakwatibwa ojja mu ddwaliro n'ogamba nze bwenda omwaka oguwedde nayigateko n'abantu 18 ate guno omwaka ndowooza tewali nkyuka so nyinza ate tenakozesa ku bupiira ku bantu 18 katonda anyambye nimaze kwekebeza nensanga nti sina akawuka so bwe weegatta n'abantu 18 omwaka oguwedde n'otokwatibwa akawuka bw'okiddamu guno omwaka nkusuubiza kajja kukukwata so kyandibadde kirungi bw'oba otasobola kukozesa akapiira oba kubireka n'obeera ku mwagalwa omu ojje mu ddwaliro otugambe ffe tujja kukuwa eddagala ery'eddagala tuliyita pre-exposure prophylaxis o PrEP kati tulina lya miringo ebiri lya mpeke ate lya mpiso okyuzinga kyoyagala so ojja mu ddwaliro tujja kukuyamba buli omu tulina kikye so kati kyobadde oyogerako tukiyita post exposure prophylaxis ate nayo bweri ate ekola nnyo kubanga tulaba nti abantu okusinga abavubuka abaana abavubuka abatalina kibatuukako nga wesanga ng'onywedde omwenge ng'ogenze kukyalira mukwano gwo n'osanga nga weebase naye ate ebintu ng'ebyo byabavubuka kati tulinayo n'empeke gyetusobola kuweereza omuntu ng'amaze kwesanga mu kintu ng'ekyo ng'wagenze kukyalira omuntu gw'olowooza nti apo n'akukaka ate ebyo bituuka ku baana abawala abangi nnyo n'ogenza kukyalira mu uganda wo n'osanga nga taliiyo ate n'osanga waliwo ge yaleka mu nyumba n'akukaka so bwe kiba kikutuuseeko oddukira mu ddwaliro ne tujja kukuwa empeke
tujja kwempeke za mwezi gumu tujja kukwatibwa akawuka but tukimanyi kati wano mu ggwanga abantu abakyasingayo kukwatibwa akawuka be baana ababawala kuva ku myaka 15 tuuka ku 24 but tukimanyi bangi kwabo babakaka besanga mu kikolo nga tebakigenderedde so twandyagadde abaana abawala ate n'abalenzi abafu the boys bangi munkubira ne mungamba kondomu eyabise oba twayerabidde kondomu bw'oba otuuse ku ekyo tukira mu ddwaliro kubanga sente z'okujanjaba omuntu omu akukwatibwa akawuka mu mwaka sente nyingi nnyo sobola kugula kondomu z'omuntu omu kumala bulamu bwe bwonna so twandyagadde otuyambi ojje tukuwe okozesa akapiira but bw'oba olemereddwa tujja kukuwa eddagala tukuyambe obutakwatibwa kubanga sente z'okujanjaba nyingi nnyo okubiriza abantu okubanga bakozesa empeke ezo n'empisa ezo naye tekirina side effects singa oli abanga yeegatta nnyo n'abantu tekirina side effects tekirina kyase so gino emiwendo gyonna gye tuleeta tusooka gikolako research gikebejja bulungi tulaba bantu bwe tubawa n'eddagala empisa zaabwe zikyuka tezikyuka zibaleetera obulwadde tezibaleetera bulwadde so World Health Organization esooka zikebejja ne bwe zisindika wano ne tugamba gino emiwendo mirungi naffe tusooka zikebejja wano mu ggwanga ne tusongoza nti zino abantu baffe zijja bayamba ate zizabakosa so nungi nnyo ng'ovudde ku kyokubanga abantu bamira empeke olowooza kati mu ggwanga omwaka oguwedde mwalangirira nti abantu 380 bebakwatibwa siriimu ate nga 1,015 basinga baana bato essaawa zino eno emiwendo gyo gyeyongedde kubanga tuli mu 2024 si baana bato abaana bato omuntu bw'oyogera abaana bato omuntu asobola kulowooza kati kuva ku myaka 15 kutuuka ku 24 bebo 1,500 so data gye tulinawo kati ya financial year ewedde uno mwaka tetunakola ki report tetunagicompiling omanyi omwaka gwako mu June so tujja kuddamu tubawe data omupya mu June but data gwe tukozesa kati tumanyi nti abantu 3,800 be bakwatibwa akawuka ate kubaabo mu kitundu bavubuka kuva kutuuka ku mwaka 2024 so ate ogwo omuwendo mungi ate kukwabo 2,200 bali abawala the girls beba contributing ekinene wano mu Kampala obutundu bulikamu ku bubiri 50% abakwatibwa akawuka wano mu Kampala babaana babawala ba myaka 15 tuuka mu 24 olaba ekyo kiri disproportionate so twandyagadde abaana abo bafeeyo nnyo abawala baje bafune empeke ezenjogerekeza miringo ebiri bafune n'empiso tetwandyagadde omwana future yo ekomerezebwe kubanga okwatibwa akawuka bwe kakwata tulina eddagala bati bwe njogereko n'abaana abawala abazaalibwa n'akawuka oba bakwatibwa akawuka batugamba nti akawabwe bakakute waliwo eddagala yesu waliwo eddagala tugenda kufa bati embeera zikyuka tosigala bwomu pulani tesigala bwe ziri nga bwe zandibadde so tetwandyagadde mukwatibwa akawuka ekisingayo ekinene esente eziteekamu ezijanjaba omuntu alina akawuka sente nyingi buli muntu omu alina akawuka mu ggwanga tumubudgetingira 800 y'okumugulira eddagala buli mwaka kati tulina abantu akakadde kamu n'500 abalina akawuka ka mukenenya kati balamu ezo sente meka mpitirivu abasobola ziteeka mu Luganda kuzogera mu Luganda oba mu Luzungu wano mu ggwanga ezo sente bwozibalamu tebali batono nnyo kubanga sente nyingi tetuzimanyi tetuzirumulirangako so but omuwendo gw'abantu gwegenda nga gweyongera kyakubanga kiyitiridde nga gavumenti ekyasobola kunoonya ezo sente so twewanangiriza abaana abavubuka mufeeyo nnyo ku byokwerinda ate tulaba mmwe abasingayo obunafu mu byokwerinda kubanga temwalabawo omuntu alina siriimu bwafaanana fe abamulabawo siriimu ono tumutya nnyo ennaku zino mukubiriza abantu okubanga tebafa ku ngeri muntu gyafaanana
wabula baffe kusooka okwekebeza kubanga ennaku zino sirimu taliwo abantu abasinga bamira eddagala so abantu abafa ku sirimu webali abantu abakyafa ku sirimu abalwala ne bataagala kumira eddagala ne babaleeta nga baweddeyo bate batono nnyo abasinga obungi temujja kubalaba but ffe mu biseera byaffe baali bangi nga buli wamu buli famire nga mwinamu omuntu ne mulaba nga kozi nga aweddeyo so awo ffe tutya sirimu tumutya tumusamu atiisa but ab'emirembe gyamwe abato abakuze wano abajenzi temutya ate sirimu ajja kubakwata ate bw'aba akukote tewali reverse oba oyingidde baasi ng'ewedde so tetwandyagadde tweyise bwe tutyo tufeeyo nnyo kulabika ngu ekigendera kyaffe ekyokumalawo akawuka kamukenenya bwa 2030 kituukirire ebyokukozesa tubirinawo but abantu ffe tulina okwewaayo ne tubikozesa bwe tudda kukwekebeza akawuka kamukenenya mitendera ki omuntu gye yandiiseemu tuwulidde nti waliwo prep ne post prep naye wetutunuulira kano aka self test kit omuntu yandikakozesezza atya self test kit tugiinawo wano nja kikulaga nja kufunayo omuntu akukolereko demonstration bwe tugikozesa self test kit nagwo mulingo omulungi okuyamba abantu okutegeera bwe bayimiridde ate nandyagadde abaana abavubuka mugikozesa ennyo kubanga tukimanyi mubeera mu byokwegatta abasinga ba adolescents n'abaana abaweza emyaka 2 kudda waggulu 25 bona bali mu byokwegatta tewali alyawo nti tayegatta but kyandibadde kirungi neweekebeza gwe ne munno bw'oba ogenze kukyalira boyfriend wo ate okimanyi tayagala kupiira tayagala kondomu wegula butesikiti bwo obuteeke ki mu nsawo bw'otuuka eri kubanga akatesikiti tukakozesa akasingayo obwangu tukakozesa ku malusu kangu nnyo okusoma n'okukozesa ate kali accurate so the World Health Organization yakatongoza nti kali safe ne wano government of Uganda netukola research netulaba tekakola bulungi tekajja kukusubula so kozesa akantu ako kola omuntu bo teke mu nsawo ita ku pharmacy ogenda otayire boyfriend wo kubanga okimanyi tayagala bupiira ate bw'oba tonafumbirwa sikyangu nnyo nti mujja kubeera faithful bw'oba toliiwo nga ogenze mu field boyfriend wo anoonyayo omulala omusayi abavuka bwe batyo bwe babeera so bw'oba ng'ovudde mu field ng'omaze omwezi mulamba embalala mu field ng'okomyewo okukyalira boyfriend we gula tesikiti zo zireete bw'otuuka waka mugambe tusooke twekebere ate ekirungi tesikiti kati zetulinawo teziri nga zedda omuntu bw'aba alina akawuka nga kamaze mu bbanga tono mu musaayi zikakwata so ziri generation endala yawabuli nnyo so mukozese tesikiti ezo kubanga nkimanyi bwe mutazikozesa mujja kugenda nga temulina kimukozesa omuntu yandyagadde okumanya butesikiti bwa mmeka kuba basinga kwettanira condoms so condoms kyandibadde kirungi but kimanyi nti abavubuka bangi especially bwe tunonyereza tulaba nti kwabo the youth abakozesa condomu nga bagenze mu kikolwa ky'okwegatta tebawera mu 60% ate abawala tebawera 40%. Tato kiraba the youth abawala abasinga tebakozesa condomu so lwaki tutambula ne katisikiti oba okimanyi nti emirundi egisinga tukozesa condomu lwaki tugenda ne katisikiti nosooka n'omuka eby'omusajja abamu bagamba tebabwesiga kati nze wano bagamba tobutesikiti obwe World Health Organization yabukebejja nebutongoza nebutuuka wano naffe netukolako research yaffe netubutongoza kyetuva tutale katale tubutuyambe okuziza okutambuza okusasanya akawuka ka mukenenya. Otodda mu bafumbo bandibadde beekebeza batya banga kiri bayinza okutwala okubanga beekebeza akawuka? Ekyo kibuuzo ky'abafumbo si kyangu nnyo kubanga obufumbo tebufaanana. Waliwo bendaba wano bagamba babeera mu open relationship abo abajenzi mwe mwabireeta bino
ffe twalinga tetubimanyi kati obufumbo tebufaanana kyetulaba abafumbo abasinga bakuma obwesiga abo sikyangu kubasomesa nti mukebeze buli mwezi oba mukebeze buli myezi 3 kyo sikyangu kisomesa kusaliramu abantu abafumbo abakulu bati kwaba abafumbo bwoba oli mufumbo nga musajja wo tomwesiga oba omukazi wo tomwesiga kyandibadde kirungi nti mwekebeze wakiri buli mwaka mwekebeze kijja bayamba ekibayamba emiringo mingi ekisokerwako bweba waliwo akwatibwa akawuka mwangwe kutandika ku ddagala temwesiga akawuka ate omuzadde omu kubanga bwe babiri mwena nga balwadde eyo we battabu nnyo so at least omu bw'aba akwatibwa atandike ku ddagala kugamba tasiiba oli ekyokubiri bw'omwekebeza ne mwesanga nti mukyali balamu kibazamu amaanyi g'okwekumira ddala to defend your negative status kibazamu amaanyi so bw'oba olina omusajja nti omulowooza nti atambula nnyo ayinza kubanga ayinayo abakazi abalala bw'omukonvinsinga bungi ne mwekebeza buli mwaka kibazamu amaanyi nogamba bwe mbadde ndowooza nti musajja wange ayita ku yebakoko ne banneeko but yakyali mulamu obundi tabikola ebyo byandikolera jangu so kibazamu amaanyi nokwongeramu amaanyi okwerinda so twandyagadde abafumbo abatalowooza nti bakuma obwesigwa atisi buli mwaka bekebeze but tukimanyi nti abasinga obungi bekebeze abo tujja kubasaliramu bo bajja kwesalamu bwe bayagala ate embeera y'okubanga abafumbo bakozesa bu self testing kits kyekimu abafumbo sikyangu kyandibadde kirungi nti mukebeze wamu tugiyita couple testing ate self test kit eyo ejja tuyamba nnyo kubanga mujja kwekebereza wammwe mu kisenge kyammwe bwe baba bakwekubira ebikonde mwekubira eyo temwekubira mu bantu but self test kit ejja bayamba mwekebeza mu kisenge kyammwe kyangu nnyo bw'oba oli musajja oba oli mukyala nga tuli mukakafu nnyo nti musajja wakuma obwesiga ogula butesikiti n'obuleeta waka tebuseera buli ku mitwalo gumu n'obuleeta waka nemwekebeza mu kisenge kyamu kyetuva twatongoza self test kit kubanga ejja tuyamba si kyangu nnyo okugamba bbaawe bakazi batono basobola kugamba babbaabwe tujja tugende ku ddwaliro tugende mu layini twekebeze so but bw'oleta test kit waka kiba kyangu okkirizaganya kati aba atyaki aba yeebuzabuza ki ate bwe mwekebeza ne mwesanga nti muli bulungi obwesigwa bweyongera ndowooza neera aba yeeyongera naye kati soka tugendako mu bulango ate tumaye tukomewo tulabe engeri gyetusobola okuba nga tu eliminatingamu abantu ababanga stigma eyo okubanga batya self testing kits mu ggwanga. Onoonya ssomero lya kutwala mwana wo Progressive SS Kitintale ssomero lya mulembe lya day ne boarding ne elevo abawala n'abalenzi ate nga twala abayizi bonna okuva e Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudani n'amawanga amalala mangi. Lisomesa arts ne sciences, abasomesa abatendeke, ebisale bisoboka, endya, ensula n'entambula y'abaana nnungi ddala. Balina computer lab, library, science lab, ebyomulembe ddala. Abaana babasomesa amagezi ag'omu kibiina, empisa, okulaakulanya ebitone by'abaana. Okimanyi nti gwe musawo wasooka kale nno yiga ku ndwadde ez'enjawulo ebizireeta engeri y'okuzeetangiramu n'engeri y'okuzijjanjabamu nga tulina omusawo waffe owaleero.